قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah owekitiibwa atukubiriza n'atugamba واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بدوا الله يتيبوا soko tunule ebibi byokola ebifaananyi byoteeka ku Facebook abantu boyenzeeko bwoba oli musajja mukozi wa riwaada kyekyo kyekitegeeza kiva mu kigambo luutu yani ekigambo omulembe gwa nabbi luutu abantu abakola embeerere bwobanga oli muli wa bisiyaga kyekitegeeza bwobanga okyagoberera lubaale bwobanga okyekoona n'ogamba nti liiso lya gundi gwe nasanze bwobanga okyafuluma mu njuyo n'osanga omukyala n'oddayo n'ogamba olunaku terujja kuba lwa mukisa bwobanga okyalinamu akabeera nti bw'osanga omuntu ng'alina kyalina ofuna ensaalwa bw'obanga gwe bw'olaba ekintu munno kyalina oyagala kukibba bw'obanga owulira nga mu butuufu embeera gy'olimu ey'okubeera nti oli mu nsi eno ekunyigiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate yakutonda n'akwenkanyankanya akugamba Allah w'ekitiibwa واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله abawamba mutye Allah akugamba wattaqu mutye mubere ng'obeera w'oli ng'owulira ennyeke mu mutima owulire ng'owulira ofa kikuluma otye yawman turja'una fihi ila Allah olunaku lwe mugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. muganda wange ampuliriza era ali mukunda bakubunna obudde nkukubiriza nga nkugamba tya olunaku lwogenda okusibibwa mu ssanda tya olunaku lwogenda okuteeka mu kabuli tya olunaku nga bakwetisse oli kujja nazza bakutwala bamali bakuteekeyo. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kyolunaku nga malayika zizze okukujjamu omwoyo congregation yeyo egenda okujja
kugyamu omwoyo tya olunaku olwo ng'ogenda kutwalizibwa mu maaso ga Allah. Bamaze okutunuzaamu essasi, okubiddwa essasi mu bwongo, naye nga bakubibwa essasi mu bwongo Allah agenda kusindika malayika ezigenda okugyamu omwoyo gwo, si essasi lyerigenda okutta. La bal malaikatu rahman zigenda kujja malayika za Allah zibeere nga zikugyamu omwoyo omuddu wa Allah. Buli omu tya olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Omuwambi tya olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Omuli w'embuzi tya olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Abba banno tya olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Omufere akumpanya gwagula obuti obwo obutuusa amaaso g'abantu n'ogenda n'okola eddagala ojje n'ogenda n'okozesa amajini bakuzise mu ntaano mazeyo emyezi emeka ennaku mmeka ofune mb'ofuna ddagala simanyi ogenda kubeera nti n'okola ki olimba abantu nti okola byamagero. Tya olunaku lwogenda okuddizibwa eri Mukama Katonda wo. Allah bwagamba atyo tya olunaku olugenda okubeera nti oddizibwa mu maaso ga Allah, kitegeeza ye yennyini alumanyi nti ya Rabbi olunaku lugenda kuba luzibu gy'oli. Olunaku olwo bakuleetere kafankunaali akawala kewabeera nako egindi, ono gwe bateeta egindi, ono gwe wawamba, ono nowawamba nte, luno wali weekutte webagadde enkoko, luno wali okutte musota. Kale omuntu n'otuuka okuba nti luno oyagala kugenda na musota mu kifo ky'omukyala. Ebintu ebyo weebiri abantu babikola, naye yenna akikola. Tya olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akaseera ako kagenda kuba kazibu nnyo. Baganda bange nga bakugyamu omwoyo mu kigere, bakutandikire mu kannasu, bakutwale mu kaddako, bakuggyemu omwoyo, bakuleete nga bakwambusa, munaaba oli mujeemu. Ebifaananyi gy'oteeka ku mukutu nga weeyambudde miskiinullah. Mwanyinaze kyolunaku lwe bagenda kusiba mu ssanda nga tebalina kusiba mu ssanda, kyolunaku lwe bagenda okwanjulira ebigambo byonna by'oyogedde, by'owandiise, recordings, voice mail z'osindise, ebigambo by'owandiise byonna by'oseetinze, abantu b'okubaganyiza, olugambo lw'otambuzizza, abantu b'ovumye, okuwemula kw'owemudde, okweyambula kw'oweyambudde, okutambula nga teweebikiridde, engoye entuufu wazivaako, osiba naye ogeya, ofera, obba, oli ku riba, okubisaamu mu ssente Allah zakuwadde. N'owola omuntu ssente nina okubisaamu nga ojja kuza 200, nkuwadde 10 n'ojja kuza 200, nkuwadde 10 n'ojja kuza 100. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Ngamba gwa ntunuulira gwe kennyini tolowooza nti naye omulala gwe ngamba kyolunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu Sheikh, kyolunaku lwogenda okutwalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange nkulabula nga nkujjukiza nga nsooka kwejjukiza nze kennyini nnyini kyolunaku lwogenda okuteekebwa mu maaso ga Allah subhanahu. Akaseera kagenda kuba kazibu nnyo, ojja kuba tewakyaliwo asobola kuyamba. Kyolunaku olwo nkutiisa muganda wange, kyolunaku olwo sisita nkugamba, kyolunaku olwo olunaku luzibu nnyo nga bakugyamu omwoyo bakwambusa, bagenda kukuteeka baguleete bakutuuse mu kiwato bakwambuse, bakuteeke mu kundi bakwambuse, bakuteeke
bakutte mu kifuba bakwambuse tyo olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafs, buli mwoyo gwonna gugenda kubeera nga guweebwa empeera y'ebyo bye gwakola. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kyewagaininga mu nsi eno kyennyini kyogenda okufuna, kyennyini kyebagenda okusasula. Wabba yes kyebagenda okuwa, oyenze yes kyebagenda okuwa, wafera yes kyebagenda okuwa, weyambula n'oteeka ebifaananyi by'oku Facebook yes kyebagenda okuwa, watambula nga tewerikiriza olwokuba bangi batebeebikira yes kyebagenda okukuwa. Allah yagamba nti baabu bweyambala sharia yes kyebagenda okukuwa. Allah subhanahu wa ta'ala kukakasa wahum la yudhlamun, tewaliwo muntu yenna agenda kuba nti alyazamanyizibwa ku kantu konna ke yakola. Baddu ba Allah, tayimu egwayo, tuli mu kulebera, tuli mu kuleekaana, tetulina kintu kye twekoledde, tuli awo tutwala butwazi tayimu. Aya ya Qur'ani eyo ojja gisanga mu surati al-Baqara aya 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Buli bwe nsoma nga bw'otunuulira omusango gw'okoze gwonna ng'ossaawo ng'olaba akaseera ng'otwalibwa. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ng'oli mu kubba. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ng'oli mu bwenzi, oli mu kugula malaaya. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ng'oli mu kwenda, ng'oli mu kubba, ng'oli mu kufera, ng'oli mu kunyaga ssente z'abantu, ng'oli mu kuvuma maama wo, ng'oli mu kulya mmere wekka nga maama otomuwa, ng'oli mu kukweka ssente mu nsawo y'omukyala otomuwa, ng'oli ku baana bo otuntuza nga atuntuza emigga abaana abandikwagadde n'ozannyamu nabo n'ofuna empeera, ng'oli mu kubeera na mukyala wo omutwalanga ekitagasa nga bamalaya bw'otwalanga ensonga. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.